mulengera abantu bwe bali mu kubonaabonera e Kampala mu kibuga kyabwe. Mulabe abantu wano tuli ku Nakivubo waneeni tetulina we tuyita, tuli mu kibuga Kampala, emmotoka zonna zitubidde zijjudde amazzi. Okitegedde yeno Kampala yaffe mbuhamu akulaakulanya ekibuga, bwe batwe bakulaakulanya ekibuga, lwaki teyasooka kumala kukola by'alina kukola, okutandika okukwata ku myalo, okuziba abantu we balina okuyita. Kati laba amazzi. Kulidde ekyo ekiri mu Kampala, abantu bakaaba omwala gwa Hamu gufuuse omwala gwa Hamu, era abamu batuuse n'okugamba nti oba oliawo Lukwago yali mutuufu. Bingi nnyo nga wolabaawo amamotoka gatambulira waggulu, ebintu bibadde biseeyeeya, ababboda nga tebakyabitegeera, nga tolina bizinesi wansi awo gy'okola, era ebintu ebisinga byonna bigenze namutikwa w'enkuba. Kankwongera ebirala. Ami yakikoze. Mali abantu wekulukuta laba abayaaye basika busisi kati babba bubbi tebalina gafa byonna bikulukuta bukulukusi mwala obuzibu bwa kusiba mwala Amaduuka gona gayongerwa amazi. laba kye beekola abayaaye emali batwala butwazi Ambwe ndowooza mubirabye ebintu byo bikaaye era njogera ekindeke ki naye nga ekyo ekintu bazze nga babyogerako, abamu ne bagamba nti bannabyabufuzi bwe batyo beenoonyeza byabwe, naye nga amazima gali nti byo si birungi. Nga tuvuddeko eyo ye omukulu oba omuyimbi Bibi Zanda, amawulire ge tufuna nti akwatiddwa, naye akubye endabyeko abagamba nti mbu waliwo gwe yagambyeko mbalekerawo kubanga avuma abakyala, mbu yamukwasizza. Tesimanyi oba bituufu, waliwo gwe yalangidde n'agamba nti gwe naawe tewandibadde oyogera kubanga okwata ssente namba n'ogulira abakyala babano tiketi bagende, naye ate nga ggwe n'omwana owuwo talina na pamba. Mbu bibino. Abamu bagamba stunt, anti abayimbi bamanyi nnyo okukola stunt babanga balina oluyimba olupya, abamu bagamba nti ali ku stunt, abamu bagamba mbu bituufu, nze simanyi. Naye nga tuvuddeko emunnange amawulire agava Embaale. Ate Miranga nabyowe bannange oyinza okwebuuza Mbale City kiki ekiriyo? Tetunamala bbanga lya myezi egiwera kankubulira incidents ezibaddewo. Waliwo incident y'omwana amanyiddwa nga Shafik, omulenzi oyo yafumitibwa ekiso n'afa nga balwanira muwala, era twategeerako nti omulenzi eyamufumita yali asomera ku Mbale SS. Ono gwe bafumita yali wa Mbale High, netutegeerako nti eyafumita mbu yali wa Mbale SS. Tuba tetunava mu ebyo ne wagwawo enjega ya Gavini ng'abantu bakyalina obulumi obw'oli omwana Shafik. Enjega ya Gavini nebaawo, era abantu babadde bakyakungubagira Gavini nga ne story zikyagenda mu maaso ne wagwawo enjega ya Top Dancer. Abantu badde bakyali mu njega ya Top Dancer, kakati waguddewo enjega ya mwana muwala amanyiddwa nga Aisha. Kyetegeddeko mbu ono yabadde agenze kubanga ataasa abavuka badde balwana, kakati mu kutaasa n'ayingirawo mu makati kuba separatinga. Balekerawo okulwana, naye mbu ebyembi omulala abadde yasitudde dde ekitaffaali ng'ayagala kikuba oli munne gwalwana naye, kumbe mukazi wattu nga yabatuuse mu makati ekitaffaali ne kikuba ye, era tasimatuse. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katugendeko na atubuulire biki nga bwe bibadde. Mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Abasinga muwulidde essaga ezibadde Embaale olunaku olwaleero, wabula abasinga mubadde mwebuuza kiki ekibaddewo. Kibadde bwe kiti, waliwo abavubuka babadde babiri. Abavubuka bano ababiri bamanyiddwa ku kyalo nti ba ku street bazuba. Kale katugambe nti babibbi kye kigambo kye tuyinza okukozesa. Naye nga mu bavubuka bano ababibbi kuliko omu yeeyiiya, omulala mwana wa mugagga. Kakati ono omwana w'omugagga n'ono ayeeyiiya babadde ku street nga bazuba.
ne basanga omuvubuka ndowooza nga baagala kumuggyako ki baagala kumuggyako bibye baagala kumubba kati mu kwagala okumubba laba mukazi w'omuvubuka wajja n'abagamba temugenda kukola ki temugenda kubba bba wange temugenda kukuba bba wange bano abavubuka babiri kye bakoze nga bakwata jjinja nga bali kubba mukazi omukazi n'afiirawo omukazi bw'afudde badduka jjukira ku bana babiri abakubye oli kuliko eyeeyiiya omulala mwana wa mugagga kati nga badduka nga beekweka mu nnyumba y'omwana w'omugagga ono omwavu nga yeekweka mu boys quarter omwana w'omugagga nga yeekweka mu ki munda mu nnyumba ennene abantu bakuŋŋaanye anti abantu b'embaalo bamanyi bo tebabanyigira mu bbwa bakuŋŋaanye baagala musowolayo ono yeekwese mu boys quarter bamusowolayo bamuggyayo bwe bamuggyayo ne wasigalawo abaddewa ali mu nnyumba ennene jjukira ye mwana w'omugagga ate nga n'omugagga taliiwo batandise okwagala okumuggyayo omwana w'omugagga n'akuba essimu bw'akubye essimu n'akubira mami we n'amugamba mami ndi wano munda abantu baagala kunkuba baagala kunzita ne poliisi weri baagala kunzigyayo munnange omugagga n'akubirawo ssimu omugagga akubiddewo ssimu ne baleeta red top aba red top bazenga bakambwe ne basooka bamansa amasasi ekibadde embaala olunaku olwaleero ebadde nga movie my Jesus Christ Lilyo chicken alikuwadde nti obw'omugagga ye yakubidde abazadde be ne baleeta red top naye nga jjukira be babadde mu nsobi okitegeera be babadde mu nsobi nga mbu nze nno nabadde mmanyi kulwana mbu badde babba chicken agatuwadde tulabe omulenzi oyo wano nono nga ayongereza naye bannange oyo omwana bagambye yasse omukazi okiraba abavubuka bannange abavubuka mwegendereza ebikolwa by'okubeera nga mutwalira amateeka mu ngalo yasse omukazi embaale ate nga mwana muto si kirungi bannange mulekeraawo okutwalira amateeka mu ngalo kati raba bagenda kusiba obulamu bwo bwonna oyonoone future ziwulidde nze nno mbadde njifunye bubi kati ate mbu byabadde byakubba tekwabadde kulwana omukyala yabadde alwanirira bbaawe baleme okuba nga babba bbaawe ate bali ne bakwata ekitofaali ne bamukuba n'afiirawo kitalo nnyo era kitalo ddala tujja kusigala nga tugoberera emboozi eyo era tujja kuba nga tubikutuusaako byonna bye tunaaba nga tufunye eyo tuvuddeyo omwana agambye nti bannange mubadde mukimanyi nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu si wa bulijjo konze atya n'agamba kandukuwe Bobi Wine olabye akasuuti k'abagitalo okalabire nga teratiifu ye yakatunga fakuwano bapolitician abambala obusuutisuuti n'ebiranga essuuti azimba katanyalinga ssekoko naye essuuti etudde kasajja n'olabira ddala akasajja kana akasajja kali just anointed olabye engeri how he executes engeri gyayoge mwemwe Bobi Wine star nze Bobi Wine atagenda ku ntebe ne bwe ndifa sirebe Bobi Wine ku ntebe nje kakasa akasajja ngaliyo nso yu Bobi Wine yambeeranga wano mu siriki yu Bobi Wine nanywanga naye bbiya bodi nalinga mbeera musaidi yoli omukulu naye ng'era mbeere wa bebe kulu naye kakati kwesinga okupima Bobi nze nabirako ne bwe buti bwana baku Bobi Wine mutuufu mwe mu ndongo Bobi yajjanga n'abavubuka abaabo naye ng'era omulabya mu kasondo omwe yayimiriranga n'omanyi ono Bobi Wine nga yeekola obusorosoro era nga sita bwe yeekola ng'oyinza okubeera mu kampeni naye ng'omutima gwagala kubeera eri twavanga ekiwaatula eyo naye ng'omutima gyagubeereka mukya nga Bobi yeekola obusorosoro mu kiraabu yeekola obusorosoro ayagala nnyo enneetwala gye yeetwalamu nga yeekyanga olwekyanga olabya ddala omusajja sitaaga alina okuwaguza oyo kyali yalina okuwaguza oyo kyali nze ebintu Bobi Wine byakola kati byembalako ekyewungula ngene ngamba naye no cowboy yono gayi gwe nabeeranga naye wano nze Bobi ye musajja nchalenjinza obulamu bwange bwonna nga neewuunya ebintu nze Bobi yetalasinga nakwogera mu bidongo nze neekyanganga naye yeekyanga neekyanga walika ye yeekyanga naye ng'era yeekyangira ddala okulaga nti tosobola ladies and gentlemen omusajja wampaka Bobi Wine kyemumanyiko wampaka Bobi Wine omusajja gulaba kati mu butambi n'ogamba how did this guy reach here
muve kuyogamba muri ajojo bya Museveni olwo wewe buza lugamba ono cowboy yajja ati okubanga na amafuta Bobby ye musajja kagwe ninana ne mpuliranga ne baba mentionings mbanga ali ndoba baloni sibanyi bino pia chini wasabi mpira bachita baloni dio balandoa sibanyi balondoa Bobby ayogera bogezi kulinya no ulira ngo omulyo kuita mulima wa nze naliera ndali Bobby nayogera bogezi ku kigambo nno to wandika nalinye nnyonyi nga ze nampulya yes tu atensaze awo ka ku stage na ulira akaliro nga kampitamu obulimawa ne mpulya nga ninga sigaze ekinege kimu ebinege byashirinkinga nganze nasetegere mbiri bwe siziwulira ko mentionings ne mpulira nze nanga London njikutte bwetire ngamba nenkulabira abalabe abayirana ne baje banjagala bone bagamba Bobby yamalo okumentioninga muko mentionings bwa nenda baba yabo ndabali banzoleya bonda bengo nwaki pego nengo omukulembeza wali sefulaga ati ayogedde epenge wandika nenda mukawote likange guli kali yapangisa richi bone ngamba nemwe mulindeko omusajja alina amafuta inze Bobby Wine okumentioninga omuntu erinya nakuliko organizing is the greatest achievement ever ku mulembe gw'abavubuka ogwa leero the mere fact that amanye erinnya lyo nga wena Bobby Wine monna aliyo nga lyakuyogedde ku linnya lyo kwata enkoko gimutu waliyo bagenda bunako oli embuzi namba buli weekend muganda wange teri kintu kisinga kuba kya tabbu kati ngoda ti revolutionary leader okumentioninga erinnya lyo nze London nakufulutuka bwenti entuyo nempulira ngamba twagali mupamba nga ninga tawulidde bulungi nagamba tegwe penge to wandika nempulira ndenga makale wa bebe kulu nali njagala yo ki kasinganja samayinja kiwatu yonga tuvuddeyo waliyo kakadde amawuuna ali matiga agamba nti omuyimbi yamufera obukadde buna naye alajjanye n'agamba nti bw'anaaba takomezaawo ssente ze naye ajja mukolako obulabe ate wenkukwatirako nja kutta busigwe nja kutta ng'oli mwangu wa kufuna nze nja kutta oba bantwale luzira bantwale Kotomanyi sente yakyeyo weemenya gw'oli olumala okunyemuka ogende nja kutta ng'olowooza mbuzaayo bbanga kinkomewo e Uganda ojja kundaba kanfaamu n'emyezi ena tegikyawera kati ennuuni ya Marios yawona nze simanyi sijja kulimba we yamala okulaba nti sente nzibawadde nanneekyangirako nga takyakuba ku botiimu ate alina n'omuze akubira bakadaama amasimu n'abagamba beeyambule n'afuna ebifaananyi byabwe nga bali naked kati mukyankalana ng'abagamba nti munsindikire ssente we mugaana ng'agamba simanyi agenda kubita awo wewandiikira ekigambo Marios is a real bad man ogambye eki akwataniza z'abakadaama n'abagamba simanyi abe batamuwa ssente agenda zipostinga ku Telegram naye nze namugamba ezanga oba ozitazitte namugamba Marios siri muwala mubi siri mubi sina kyentya so gwe ne Marios sijja kuwa ssente ne audios nzirina nazisindikira kooki Lion King nga Marios ali mu kunsaba ssente nze buli kimu kyonna kyenyina kirinako proof nyina screenshots nyina audios nyina videos talina wanneewakanira naye Marios nja kutta oyina video gwe nga ne Marios mumala nasirikawo kooti awo negamba give her time to think about it ekibuuzo tukiddemu Professor Mishi gwe kyoba omanya nti obusungu bwennyina ku Marios ssaawa zino we mukwatirako kiso kiba kiso nkiraba waji papa nga tuvuddeko ate munnange libadde essanyu jjereere nga omuvubuka w'e Buyende yali ng'asota kagaali ng'adduka
bambi nga musanyufu okubanga yesunga okulaba ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP. Ono abawagizi baamwagala nnyo ne bateekawo omuyigo gw'okunoonya omwana ono kyaddaaki bamuguddeko ne bagendako ewaka naye essanyu libadde wali kankutuwaleko weerabire n'agago. Kukana kayumba ak'essubi wali eri mu maaso kw'eyo ennyumba ewali omukazi ayoza ngo yayoza bintu. Okay. Jamile wano okay. Wano wennyini we bazaala omuvubuka oli. Yono omuvubuka n'engoye zennyini zaalimu osibamusi webale kuwagira mukulembeze webale kuwagira pulezidenti abeerewo era tumanyi people power everywhere you go NUP otulireko wano banaye omukaire kati mujje tujjeyo obuveera bwatubuze maama ani atafunye abato bamama bajja bawa Sina migati mami yanjikutte. Sina mami migati yanjikutte. Soko je tuwayemuko katono. Omukulu soko je twogeremu bantu bangi bakwetaaga bantu bangi bagala okuwa ebisinga ebyensobodde okuleetera. So our people, our power ize ako kensobodde okujja nako naye abantu bangi ku social media bangambye baagala omuvubuka ono okubaako kye bamukolera. So mu ddakiika ntono nnyo agenda olaba vidiyo yange eno ngenda kuba nkola live mugisharinge
buli omu gyali agifune esobole otuuka ku mukulembeze wa esobole otuuka yonna gye twagala okulaba nti nno tufundraisinga kye twasuubiza omuvubuka ono kyonna ky'osobola gwe ky'owulira nga kiva ku ntobo y'omutima gwo maama ensanyusa okulabako webale tuzaalira omulenzi tusojja taata aliwa taata yafa kitalo nnyo bambi abeera ne maama ndowooza ne baganda be ne batoobe naye nga muzeeyi taata bambi mukama yamuyita eyo embeera gye tulimu kale katugende live tumanye ebisingawo tekibayita destiny helper omanyi ng'oluusi bajja mu bulamu bwaffe nga tetumanyi ani yali amanyi nti omwana ono mukama katonda ajja muleetera destiny helper ndowooza era ayitidde mu mukulu president Bobi Wine nti ayagadde nnyo Bobi Wine abantu ne bamwagala mu mbeera mwali nkakasa nti embeera y'omwana ono egenda kyuka kubanga abawagizi bewaddeyo okuba nga bakyusa obulamu bwe tumwagaliza ebirungi byereere era tusaba mukama katonda ateekemu obwangu byonna bye yeetaaga bisobole okuba nga bikolebwako webali kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo